Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening. Yeah, I'm Nalongo Naluvale from Chiwamirembe Hill, Bugaba Island, Sese County in Uganda. Yeah. Ntambudde ng'Omuganda mu Luzungu banayise byangu. So, muli mutya bassebo ne bannyabo, how are you doing? Is everything okay? Are you fine? How are you fathering on? Yeah, thanks for subscribing, for sharing, for liking and commenting. Please, if you're new to this channel, subscribe. Yeah, then you hit that notification bell and also that like button and be supportive to the channel. Today in our episode, Mubiroto mwetusokera. I don't know. Ekyo saategedde bakivunula bwe kityo. Tugenda kulaba omuntu ono yagamba ti Nalongo munnaye ndoota nnyo nga nvuga helicopter chopper ey'amagye nga ngivuga mu bwengula eyo kati ewaffe waliwo kislab baali bazimba ne batakizimba kati nekikuŋŋaanirako obutaka kyamirako buno obumuli wakulanga ssere bumulisa kyenvu kati waliwo ebiseera bwe bumulisa bwonna ne waba nga wa yellow kati ndoota nga nzize mu chopper nenzija I land awo mu bumuli obwo then nenvaamu mu chopper ne ntambula nempita mu bumuli obwo. Kale simanyi gye mba nva ate simanyi gye mba ndaga naye kirooto kikoma awo lwakuba nti buli lwenkiroota nfuna essanyu eringi ku mutima era nsiiba ndi musanyufu. Munnange nno ekirooto kino kitegeeza nti amaanyi g'otambuliramu ga bwakiwanuka. Bwennyini kubanga ye komanda era y'alina obusobozi obuvuga ennyonyi eyo obwa nnamunigina. Otambulira mu maanyi ga bwakiwanuka. Okulaba ebimuli bino nga bimulisizza kiba kitegeeza nti bw'onooba otambuza bulungi ensonga ze n'ozituukiriza ogenda kumulisibwa essanyu era ogenda kutambula mu nsi muno ng'oli musanyufu bya nsusso. Ekirooto bwe kityo bwe kitegeeza. Kale ojja kutambulira mu bwakiwanuka otuuke ku ssanyu eryo ery'enkomeredde erijja okubeeramu jjajjaffe Musoke ne jjajjaffe Ndawula. Kale ku ntikko ya byonna ojja kuba musanyufu. Kale sooka onoonye ku mbuga ya Jjajja Kiwanuka weeyanjule. Bw'omala okweyanjula omukumire ku kyoto ebisigadde ajja kuba akutegeeza kiki ddala ky'ayagala omukolere ye munnange naye ng'amaanyi g'otuddemu si matene si matono ago tegaagala kuzannyiramu. Olina okuba nga oli mwegendereza era ng'ofaayo nnyo ku biki by'olaba na biki by'owulira. Weezuule obe ng'osobola okwogera nago obulungi obe ng'ensi eno ekwanguyira. Akuume atakuumira mpeera weewaawo.